Wabadde okola wa? Jordan. Enyawo. Nenvaayo nga tebansasudde. Emyezi emeka? Emyaka 2. Wavuddeyo nga tebakusasudde emyaka 2? Mukyala yaganye okukuba ssente zange. Ne kati ebbanga lya myaka 2 nga ssente ezo lwaki ozibalekera ebbanga eryo lyonna? Naze mukawa n'azigaanira. N'okola emyaka 2 nga tebakusasula? Omwaka ogumu gwagwako. Ne tugenda ku office. Nenyinyonyola ne mugamba basooke bampe ssente zange ez'omwaka guno. Batinangatandika mwaka gwakubiri. Enyawo. Wali omubanja mwaka gumu okusooka? Nali namazeeko omwaka okusooka. Ku mwaka ogusooka nga takusasulako wadde 10? Teyansasulako okuggyako ssente ze nasindikira omwana wange ngeza school fees ze nakola. N'okola omwaka ogusooka ne guggwako nga tebakusawo wadde wadde n'oddamu n'okola n'omwaka ogwokubiri? Yes. Kati nga yakusuubiza ssente zikuwadde? Ngamba ssente nja zikuwanga ogenda. Ng'akugamba buli lw'okolagamba nti ssente nja zikuwanga ogenda? Yes. Bwe watuuka okuvaayo Jordan? Natuuka okuvaayo contract yagwako nga 2 February. Neneekyanga. Namugamba njagala gendaka. Nga tayagala nkomewo ayagala nsigale nga nkola. Nemugamba nze nkooyo okukola. 16th nenva Jordan. 16th nenyingira Uganda. Kati kambuuze. Ssente zo bwe watuuka okumusaba ssente ng'oyagala kudda waka emyaka 2 giweddeko, yagamba ati era lwaki wavaayo nga tazikuwadde? Yaŋŋamba ssente zonna emyezi egisooka 3 mbugiba gya bwereere tukolera bwereere. Yaŋŋamba contract eweddeeko. Kyekisooka. Ekyokubiri n'aŋŋamba mbu ssente ebintu byayonooneka bingi. Ku ssente z'emubanja yansasulako $900. Bw'atyo yazimpeera na ku airport. Era wali osuubira nti ssente zo zonna bagenda zikuwa lumu, naye omwatuuka ku airport n'akuwaako $9 zokka? Yes. $9 ze miliyoni nga 3. Nakugungisanga emitwalo 2, miliyoni 2.8. Miliyoni 2.8. Emyaka 2 n'oba ng'okoledde miliyoni 2.8. Rafule namuggyako ssente ndowooza miliyoni nga 4 kubanga bwe ngata ne zinalinga nsindikiriza omwana. Ezisigadde zonna yankuba. Kale. N'abalala bangi muli eyo abawalabu mwabafuula banka zammwe okoze omwaka mulamba myaka 2 tebakuwa ssente bakulimbalimba nti bebazikuterekera naye olunaku lwo bwe lulituuka oludda eka kijja kuggwako. Abaana bangi abakoze ne baviiramu awo lwa nsonga eyo boosi yanterekera ssente nze baŋŋamba bajja zimpa nga nzirayo eka. Tokkiriza kulaga muwalabu nti tolina buvunaanyizibwa. Akasente ko nga bw'okakoze kakasa nti okabanja mulage nti olina obuvunaanyizibwa ate n'abantu b'olabirira okiwulira bulungi. Negwe n'okola omwaka gumu n'okola emyezi 6 tebakusasula yakukozesa alowooza nti abantu b'okolerera babeerawo batya. Mulage obuvunaanyizibwa temukkiriza kubanja ssente zisukka myezi 3. N'owulira omuntu nti abanja emyezi 7 mwaka mulamba kati wuyo mwana muwala yakolera emyaka 2 bwereere ne batamusasula wadde 10 bwe baamuza ku kisaawe ne bamuwa $9 zokka. Okiwulira bulungi. N'abalala bangi gye muli bwe muba temwebeereddeemu bino bye bigenda okubatuukako. Okiwulira bulungi. Banja ssente lwaki okkiriza okusukka myezi 3 ng'obanja? Mwalabu muwa omwezi gumu, myezi 2, myezi 3 egyo gye myezi gyokka gy'olina okukolera. Bw'aba takusobola kutikka akuzzeeka. Okiwulira bulungi. Kubanga ne bw'oba olemereddwa okukola lifandi penalty ebeera myezi 3. Okiwulira bulungi. Omuwalabu muwa emyezi 3 mwannyinaze tokkiriza kusukka myezi 3 nga tebakusasula tajja kukusasula. Omuntu oyo akimanyi nti wagenda kukola olina obuvunaanyizibwa leka aleme kwegaziwaliza ku ssente zo nti akuterekera. Okiwulira. Nammwe abakyali e Uganda muve wano nga mugguddewo akawunti. Muggulewo akawunti buli muntu yenna alina okubeera ne bank account. Bw'otuuka ebweru osindikengako akasenteko oba bakutereka akasenteko.
teri kirumanga kolera bwerere myaka 2 mwanyina fono yakomawo wano wali e Uganda ne sente zonna bazirya bwe yamala okukola contract neggwako Mwarabu n'amwefuulira ogenda kukola ki so mbakubiriza okubeera abagezi n'abeegendereza mufeeyo nnyo oleme kukolera bwerere banja sente zo tokkiriza kusuka myezi 3 ng'obanja tebagenda kusasula tebajja kutta okiwulira bulungi bajja kuttira bwerere sente ezo kikemo omusajja ajja kulama nga talina sente gyagenda zijja zikusasula kujja mu bulamu bw'ensi eno era ono mwannyinaffe yawona kufa gwomanyi kitegeeza omuntu okukozesa emyaka 2 nga takusasula aba yakufuula muddu yeggwe insurance ogijja wanti ajja kuwa sente okiwulira tokkiriza Mwarabu okuterekera sente ate ne sente tozikkiriza zitereka mu nnyumba zijja kema abantu zijja kema abaana bawaka otandika okubajja emize kubanga buli omu yeetaaga sente bajja zibba ate tolina kyogenda bakola bampita Kaluvindi Kikayanja